Welcome to Nikan Resort Hotel. Bampton Morris Jordan's Kawesa. Jangu tulambule hoteli. Tambula nange tulambule Nikan mata. Eno je tugenda mu yeitiwa tugenda mu family room or family suite. Family suite. Yes. Family suite ye kolita mecha. Family suite ebera ko master bedroom. Ne room ya bana. Tusubiranti tata ni mama itaga privacy ne extension ey'abaana nabo kubanga babeeranga comfort Kati eno family room yozolaba olubawula sina master bedroom ziri B. Yes. Nenga they are 2 in 1. 2 in 1 package ya family. Package ya family. Yes. Ne family ncho eno room ebandala Yes. n'endala. Yes. Nga sizo mundi kumu. Ne breakfast kuwa y'abantu bana. Tata ne mama basuleeri. Abaana ne basuleeri. Bagita Nikan Hotel. Mbadde sikirabangako. So tugetula Bagita Nikan Hotel. But this is my first time to hear that. Like you're for real. Oh my God. My God. What? This is it. Yes, please. As you can see. Guno bw'ebugazi bwayo. Yeah, very spacious. Wow. Twagala kanyigo, twagala kugamba. Obirenga weetaaya. Yes. Kino ki? AC. Yeah, that's AC. Mulimu ne AC. Yes, please. Wow. Yes. Kiri kyenkye nakugambye mu King nti sometimes abantu bateeka TV mu rooms nenga tezikola. I think you can say is what guys kyolinda kyeki kinakuba kitono nojja ku Nikan Hotel mubeeranga obuukinga mubeeranga weeyagalira mweno environment. See how big it is. Kakati wano tata emama Mattress stoppers. Mattress top. Yeah. Singa baliko on the spring mattress, let's do come back. So for us, we go further deep. We have a for comfort. So, nsasula nga nzize ne family yange. Yes, please. Ne tusasula room B but in one. Actually, it comes with many complementaries. First is breakfast for 4 people. You access the gym. You access steam and bath. You access the pool and the big spa. Byonna nga bikusente zo zenna Yes, sasula. true. This is Nikan Resort. We are here at service. Room y'abaana eno mama tata. Yes. Yes. Yes, please. Kati room y'abaana n'ekya. Wow. Yeah. Abaana wano. Sente zezimu. Sigama kyatosasula eziri osasula nezino sente zikyali zezimu. Abaana bagenda for kids parking wali ne babanga beeyagala bulungi nnyo. Waliyo bouncing castle. Ebyokuzanyisa ebyenjawulo obisangayo. Swimming pool kweri. Yes, please. Abakulu ka steam and bath. Steam and bath wekali. Yes, please. Ka sauna. Gym kweri. Yes, please. You know, guys, I'm just out of words to say, guys. This is unbelievable. Kino ekintu kati ekigo ky'abaana kyo kifaanana kituma. You know, obuyonjo nabwo kikulu nnyo. Tubawa white tetubuzabuza. Joko sanitors of is a white. Wow. Eno no w'abaana. Towel ziri clean bulungi zirabika bulungi buli kimu ndoza mukiraba bulungi. So guys, Nikan Hotel is a real deal. Guys, jangu ku Nikan Hotel ofune ebirungi by'obuli ku sente ate entono nnyo.
ni buno sabuni buno nabo tubawa sabuni buno nabula Dubai nikanye bulese Uganda tubateerako lotions tubateerako shampoos busabuni tukusubira Down. tutataganya customer waffe guest waffe while we are here at your comfort. Yes go in the shower kola yes please. One basket. Okay. Thank you. Omanyi ekinkozesa bino anti ojja kunsonyiwa ebintu ebimu okubikukozesa physical. Ojja kubyensonyiwa kubanga we've gone in many hotels nga mulimu ebintu bingi wababa kulaga gyebiri ninga ekyamazima nosasula sente nga tebikola. Disappointed. Kandi yona twabitunulamu twagala okuteekawo ekintu ddala client waffe kyowuliramu emirembe. You have to feel at home. Okay, Take obusenyabo, Colgate, and in executive we give a dental kit. A day? A dental kit. A dental kit. Yes, please. Nikani Hotel is a real deal, guys. Lwaki tojja ku Nikani Hotel nobeera ate weefunira ebirungi bino byonna. Abaana nabo balina TV yaabwe. Yes. Mumuli eri mulaba mupiira nabo bali balaba Kanchuni omuyita kanchuni. Aneti katuni amuyita kanchuni. Ene kasitaba kanchuni. So abana tubaterako wano Jim Jam tubaterako katuni tulaterako each and everything guys nolekyo jangu atenga they are really clean abana abo bagenda kubanga bali wantu wayonjo nnyo nga walabika bulungi kakati Aneti bwemba njagadde okubeera nga yes nsasula sente ezo naye nga nze yorumu nga gyenjagadde eya family naye nga sirina baana sente sigala zezimu oba kikyukamu ku kya sente kati ekya sente ekyo ffenna tugende tukaluzira client waffe ate bwe mutu mukwasaganya tuyina reservation manager tuyina general manager waffe era wotuukira wali abaana ba reception abalungi okamala bali well organized bakwasaganya bulungi ne bakusindika amala ensonga ezo naye nga kikakasa tugikuwa muba musobola ogimpa nga mugyeko eno ey'abaana kubanze sina baana naye nze eri gyenjagadde mugamba wange tugikuwa mugimba n'amenities zaamu zonna ezigenderamu ne complimentaries zaamu zenga wegambye nti gym ogifuna sawuni ogifuna breakfast ogifuna byonna tubikuwa sebo. Abaana nabo balina AC. So guys totya nti abaana nze ndi eno mu room yange ate abaana bo gye bagenze mu room yaabwe tewaliyo AC ne mu room y'abaana waliyo AC ne mu room y'abaana waliyo TV waliyo ne fan abaana tebagadde kuteekako AC fan weeri ng'ateekako fan ngemu but Nikani Hotel guys this is the only place you have to be. This is the only place you have to acquire. Gwe oli bweru nga oli outside the country oli mu Arab countries oli mu diaspora ng'owulira wayagadde okubeera ng'ojja mu Uganda obanga okomawo ewaka ka holiday oyinza okugamba nti no ka holiday nze mu like Idi mu nnaku za Idi nzireyoka e Uganda naye saagala kusula waffe ebyo okimanyi waliwo ababikola ebyo yes waliwo ababikola naye nga ye ayagala kujja mu Uganda abeereko kale ewa maama ne taata lunaku nga lumu naye wiiki oba omwezi gwonna ayagala kubeera nga ali mu Kampala janko Nikani Hotel ne bwoba olina family abaana bagenda kubeera wano nga beeyagala nga gwoli eri ate kati bwe manzize mu hotel nga sente nga katugeze room ya mitwalo 10 buli lunaku naye nga ngenda mmalawo emyezi 2 kiba kitya sigalira nsasula 10 ngera winagambye mukama wange tulina offices ezitula mu nsonga tulina manager waffe general manager akwasaganya bulungi nnyo era novaawo nga ddala toyisidde nga okoleddwako ku nsonga yo kuba tekyo kituna mu ngeri ey'enjawulo naye nga ebigambo ebisingako manager waffe akimaliriza katukirire wansi ate tulabeko ku single rooms zo ziri zitya
Alright, so wano wetulaga eno bagiyita breakfast restaurant. Wano osobola okujjawo bw'obanga wasuze wano ku Nikan Hotel, osobola okugamba nti no nze saagala kukulira breakfast mu room, n'ogamba nti nze breakfast yange njagala girira mu restaurant. So eno ye restaurant gwe bw'obanga osuze mu room wano wetulira breakfast. So bino byonna biba byo mukama wange. Kambuzeeko ku mwami bino okitiibwa. Sanso okulaba sewa. Yes sir. Ogamba otya? Obulamu bulungi. Amannya. Chef Gerard. Yes sir. Naba chef lwaki muba mulina akasusu akalungi kiki? Tulya bulungi. Kirundo kisange waffe. Byemba mufumbye mu bisookerako. Kati breakfast one. Nga nzize nga nasuze wano. Kiki kyenfuna nga breakfast one. Breakfast tuko tulina English breakfast yaffe wano. Yeah. Obeerako ne milk, amata, n'obeerako ne chai mukalu gwoyagadde. Then tubeerako n'ama eggs. N'amagi, okay. Yes. Osobola okufuna boiled oba osobola okufuna egg of your choice. Kyoyagadde. Yes. Okay. Tubeerako ne juice, tubeerako ne passion oba melon. Yes. Okay. Kati ate bino biki byendabawo? Those are our chefing dishes. Okay. Nga tutaddemu emmere yaffe muno. Kitegeeza wano si mwe mu serving. Self-service. Self-service. Yes. So bw'osuzza n'ofuna emmere ofuna just a self-service. You serve yourself. Yes. Kakati migwabi bw'ogwa ku self-service wano nga wasize wano. Totikka nnyoya. Migwabi. So checho. Yes, sir. All right. So kati ate that is our kano. toasting machine. Ano toasting omugaati go. Toyagala no toasting la then when we take our fruits. Wabera kuna fruits za. Chila. Ino bagita chila. Yes sir. Chilingira ko fruits zaffe ne juice wa fao. Okay. Yes sir. Byonna birungi tubisanga ku Nikan Resort Hotel wano Erweza. Bagwe ntino kati ate bw'obanga oyagadde okubeera nga gwe breakfast yo ogifunira mu room. Ze ziri esimu zenkulaze ezo call eziriwo, so you just tap it n'okuba ku reception n'obaganze breakfast njagala gifunira mu room waggulu baba asobola okukuleetera. Bw'ate oyagadde kugifunira waggulu osobola okugifunira wansi. Ebintu biyonjo era nga bw'olaba each and everything is clean as in clean. So Nikan Resort Hotel kadate wano yes eno restaurant osobola ofunirawo breakfast oba ekyemisana era nga bwe nkugambye naye ate bw'obanga bw'oyagadde nogamba nti no nedda zino restaurant zisobola okugikozesanga oba ka birthday party oba ki rooms era ngenda kubanga ngenda zibalaga waggulu. So thank you so much. Ate katugendeko tulabeko ku bintu bya Nikan Resort Hotel ebirala. Bapta Morris, Gideon's Kawesa, don't go away. Okay, so njagala kukutwalako mu boardroom. Olabeko batya befanana. Tuna Alice. Tuna Jerry. Wow. Wow. Nemwe bino temubyagala. Bino mwe tebibasanyusa. This is a bedroom. We twogera nti no bedroom kino kyetuba tutegeeza. Eno bedroom osobola okumbuuza yaki oba egasaaki oba ya mugaso si. Bedroom zino zikozesebwa meetings nga tulina meeting wano watula Kabeja most of the time watula ba directors so nga mulina meeting musobola kuba nga mulina meeting esobola okuba ey'embaga esobola okuba ey'okwanjula. Yes, ojja kuŋŋa nti no meetings z'embaga ebiseera ebisinga mubaamu abantu bangi naye ate abantu abo abangi waliwo akakiiko akaba ku ntikko akasooka katera kuba abantu nga 16
musobola okaleeta wano nga nti wano tujja okutuuliranga meetings zaffe. Boodi kugiraba erabika bulungi, ebitebe byo biraba birabika bulungi. Musobola okuba nga for example tugenda mu byabufuzi, esobola okuba meeting ya executive ya NUP, esobola okuba executive ya NRM, esobola okubeera executive ya FDC, esobola okubeera ya JEMA, esobola okubeera ekibiina kyonna. Musobola okujja mutula wano mu ka meeting kammwe. Bw'oyingira ku Nican Hotel, buli kyokwatako kirina Wi-Fi. Kitegeeza ki nti oba osevinze akasenteko aka data oba toyina osobola okubeera nga ate okozesa ekyo. Anda ekirala mulimu SC era nga bw'ogiraba wano buli ruumu gy'oyingiramu erimu SC. Esobola okukuyambako okubeera nga empewo nnungi nnyo, esobola okubeera nga ate kitambula ddala bulungi. Oba oyagadde ka fresh air, yes, entimbe ziri osobola okuzigula nobeera ng'ofuna fresh air, naye most of the time tukozesa zino SC. So buli kyoyagala ku Nican Hotel weekiri. Peter Morris, Jordan's Kawesa, a straight outer aromatic entertainment, boardroom, bwetyo bwefaanana. Ate nga tetulineemu. So oyinza okugamba nti nno ate bagitutte oba ate waliyo meeting endala mulina meeting za mirundi ng'esatu. No, boardroom tulina nyingi naye zonna era zifaanana bwe ziti. Ensonga ki njagadde nkulageko eno ogirabe bwefaanana, n'endala zonna zifaanana bwe ziti. Kale Morris Jordan's Kawesa ateeka nyongere okukulambuza ekifo kya Nican Resort Hotel. Atamanyi Nican wesangibwa, Nican tutusangibwa wano Seguku Katale. Wave e Kampala osobola okuwetera wali ku bitaala bya Lweza, ave eno side ze Masaka obranchingirawo Wankulukuku oba obranchingirawo ku yes wagulu Wankulukuku awo nobeera ng'ojja nova Wankulukuku Kitebi Bunnamwaya then oddako Seguku Katale oba Lweza. Nican Hotel wesangibwa. Thank you so much. Ate katugendeko mu boardrooms endala ate nyongere okulaga Nican Hotel wefaanana. Tambula nange. Morris Jordan Kawesa, don't need to wakowete tuwaweza. Morris Jordan Kawesa, don't need to wakowete tuwaweza. Nakela kumachanga nyingira site kukola kufuna yosi kula binyeba. Kabo manyiye yechibuga kukela kwa subuhi tembea nifanya kasi. Dawa katonda cheya gereka so solia bwanta feri mbakwata. Bansala ndaba malaika yakula neolo lya msinga nemaya. Omutima negunkuba konze mutandise tya babo manyi ebikibuga kugezaako kulemerako nga kyatrela namusalako kinigazi ratatatatata nzijayo za radio. Hello pretty girl onyirira bityanisa bankubuuzeko amanya bampita Morris ne bampita Jordan kiba kyekimu yengo nyirira mateeka nsaba ku kadde tunyumye nze naawe yangamba tolina. Alright, so bw'otuuka ku Nican Hotel kyonna kyonna kyoba wetaaze wano w'otuukira eno ye reception. Sense okulaba owekitiibwa. Okay. So eno ye reception, right? Yes. Bakuyitani? Priscilla Kisache. Priscilla? Kisache. Kisache. Bedire kiba Kisache. Ida. Oli Mumbejja. Sebo Mumbejja. Nsanze okulaba Sebo Mumbejja. So how is Nican Hotel? It's fine. It's very fine. Yeah, I'm clear. I can see you have customers. Okay. For starting customers. Nican Resort Hotel and your reception, as you can see, tubeera busy, tubeera very busy because abantu bategeera Nican. Gwali joli wenna lwaki tojja ku Nican nobeera nga ufuna ebirungi kuba n'abantu bibafuna. People are booking kati wano walaba eno ye reception oba wotuukira gw'omugenyi azze ku Nican Hotel wano zino z'entebe z'otuulamu ng'olinda just in case ku counter waliwo omuntu wano w'olindira oba ng'olina gw'okubidde n'omuganza nga ku reception otuula wano era wano w'omulindira. Nican Resort Hotel nga bwe nabagambye tuli Seguku Katale. Jangu nawe come and experience the good things about Nican Hotel. Eno Nican Resort Hotel van. Tulina van. So each and everybody oyinza okuba nga oli bweru oli outside the country naye ng'oyagala ggwe bw'oze mu Uganda osule ku Nican Resort Hotel. Kati nno ffe gwe osobola okukola reservation ne Nican ng'okyali eyo n'otugamba nti nonkomawo olunaku bwe luti
sawa bweziti budde bwe buti. So fefe nyini van eno esobola okubeera nga ejja ku kisaawe n'ekulinda n'ekurecevinga n'ekuvuga butereevu n'ekuleeta ku Nekan Resort Hotel wano wenyini Ereza. Yes, so nebeera nga van eno ekunona n'ekuleeta butereevu wano ku Nekani nobeera nga ate ofuna services ennungi. Ogiraba munda nyonjo erabika bulungi, it looks so good, it's still in good condition. So tobaako nakweraliikira konna nti ate ebintu byange nti ate munantwala mutya nti ate kiki Nekani bakugambye nti nno buli kimu kirungi, accommodation nungi, healthy club nungi, bar and restaurant nga bwe nakubye nti tusangibwa Katale Seguko off in Entebbe Road. Osobola okubeera nga ova Kampala nakugambye ebitala bya Reza wowetera nobeera nga otojja ku Nekan Resort Hotel. Bookinga naffe aba Nekan will give you good services. Thank you so much. I'm Morris Jedans Kawesa. H4 laba H4. Look at this, guys. Ka green wekali, parking weri, swimming pool weri, gym weri, environment eri green, ka green yako kolaba okalaba kalabika so nice. Buli kimu kiri on point. Guys, when I talk about hotels in Kampala, when I'm talking about the best hotels in Kampala, toyinza kwogera hotel satu ngate muli Nekan, because this is a resort. Kubanga buli kimu wekiri Nekan Resort Hotel. We want to ogenda nobanga buli kimu ogenda kukifuna. Ka weather, ka green, okusula. Njokere kindeke kya kamere. Nekani. Nino omusajja Nekani yavaawa. Nekani wavaawa. Nekani wavaawa kola bino ebintu. Look at that. Look at that. Kyonna gwe kyolira ng'oyagala muli group oba ya lottery oba ki ne mbanga mujja wano ko adventure. Nekan Resort Hotel is so good. So guys, kyonna kyoba ayagala okubeera nga ate omanye Nekan Hotel osobola okubeera nga ojja wano nobeera nga ofuna ekyenjawulo. Muno munda mulimu si mazigoka ne mulimu n'ebyennyanja. Osobola okubeera nga ojja n'ovuba. Ebyennyanja oyinza okumbuuza byaki bikola ki wano mu fountain oba mu ki. It's an adventure. Osobola okubeera nga ate ofuna ekyenjawulo wano ku Nekan Hotel. Jangu ku Nekan Hotel unyumirwe side and side. Wano wanyumirawo okubeera nti noba osobola okwekubisizayo ebifaananyi, esobola okuba group photo, esobola okubeera baagalana, osobola okubeera ne ka honeymoon. By the way, this place is good for couples. Nga muli toyino na sente zo gamba mbu nate ogenda Zanzibar, mbogenda Dubai, onoonya kifo ekirungi ng'ebifo weebiri bino kino ekifo osobola kikozesa for each and everything. Morris Jedans Kawesa, Kabinetulambule kyafuna. Okay, tuchali kulambula Nekan Resort Hotel wano Ereza Katale wetuli. Look at the environment. Banange simanyize wenyiza kubanjira, but this is so big, this is so nice, it looks very nice. Nga walaba parking nene mubamu omuntu agaidinga ate askari abeerawo bagads tubayina teri kuleta fujjo ku Nekani. Nga bomanyi nti security bachita batya mama safety first, yes. Mazene nkafuna adayo luzongo. Kati tugenze mu ka view, ka garden view. Kati wano Mikolo, Mbaga, Kwanjula, Bivulu, wano labo obuyonjo. Nekani kye yasooka okukola buyonjo. Ate ne bagiba sigiri Mikolo gine minene. Namwe musobola okwekolamu omukolo gw'ababiri, you know, ba main, kademu kwa sobola kaleta wane kaongezi ne mutula umako ka environment ne muchiringa. Nawe madam sobola kola ke chenja ule kaongezi gamba mwana
gayi wange kambeko mutwala wano ku Nikani tutuulemu tunywe kachayi tunywe kabbiya tule bulamu tubuzzeemuko kitegeera mwekolemu emikolo egy'ababiri mukola okwanjula kwammwe nga kwaba ne mukuleeta wano ekawungeezi ate nga tubawa ne live band buli lwa Sunday live band ebeerawo ku Nikani Resort Hotel buli lwa Sunday live band ebeerawo ate nga yabwereere buli Sunday tubayo n'omuyimbi omunene akuba ennyimba so jangu ku Nikani ng'omanyi ogenda kunyumirwa ate nga zino zonna services zibeerako ku ggwe eyasuzeewo ku Nikani Hotel zino zonna ziba zabwerere nga bwe twakugambye gym yabwerere swimming pool yabwerere sauna yabwerere gwe kasoba nga wasuzeewo ku Nikani ate ne bwoba nga tewasuzeewo ku Nikani ekawungeezi osobola okujja n'ogamba nti no kanfunemu kangende ku Nikani nyumirwemu nyumirwemu nze just mwami Nikani yakibawo ekyo just okitegeera so Nikani Resort Hotel bwetyo mukulu Brian yabeerayo mu gym okubeera nga ate aku instructinga oba akulaga buli kimu ekyokukola swimming pool ndowooza ogirengera wansi awo ka environment we kati bwekafaanana naye bannange Nikani eno si just a hotel naye boy kino kirala oba kiki nange sikimanyi. Alright, so ate after each and everything okujja n'obeera nga relaxingamu nofuna ku kyokulya so ndi wano namaze dokola order yange bangambye bagenda gindeetera in a few minutes. Nikani Hotel we wokola order ne bagikuleetera in a very few minutes ne bagireeta nobeera nga ate ogireceiving after nenga thank you so much guys okubeera nga ate mutulaba nobali nnyo okubeera nga ate muwagira Jordan's Cage Media nobali nnyo okubeera nga mugiwagira oba oliawo ate kaninde ekyokunywa kyange kyekyenjawulo ne by the way waliwo trick oh wow thank you David. Wow, wet fried fish. wet Chips. fried fish. Yes, sir. Thank you so much. Okay, time. By the name's Brenda Teme. Brenda Buteme. Yes. How long have you been at Nikani Hotel? Nikani Hotel. More than 3 years. More than 3 years. Yes. Abakozi nga bagenda nga tebabasasudde musaala gwe kiki ekikukumiddewo wano ku Nikani? Bakusasula. They pay us very well. They pay you. And they pay on time. We don't. Yes. Mpaichwa. The math. H2. Njonjo. Banfuye ekyo nenga thank you so much guys okubeera kati ekyennyanja kino soko tuyiseemuko ekyennyanja kino omuntu bw'abanga akyagala okirya alina ki ordaringa mu budde ki? Our wet fried fish. Yes. It takes not less than 20 minutes. Not less than 20 minutes. Exactly. Chiba fresh or it's a fresh fish. Fresh fish. Yes, fried. And it can be accompanied because you see it's wet fried. Yes. It has like some gravy. Like if you don't want very dry fish, crunchy fish, you do wet fried. Like you can do it with some. It can go with boiled potatoes. Okay. It can go with the posho, like Kenyans call it kaunga. Yeah. Even it can do with the mashed potatoes, rice, accompaniment of your choice. Okay, delicious meals chi eziriyo nga sagadde nze sirya fish bichi ebiriyo byenyinza okujja nenkola order ne babimpa in time. We have buffet. Like it's a whole setup buffet. It has the starters. It has soup of the day. It can be like cream of mushroom. It can be chicken broth soup. It can be clear vegetable soup, any soup of the day, which we have put on that buffet. Then from the soup we go to salads. We have starters like salads. Chef can put like French. I'm sorry, ndi mukuja ko interview nempulira amaruso. I feel like once okay. It's tasty. It's okay to call. Yeah, then from the soup, our soup is served with the bread and butter. From the soup, we can do the salad. From the salad, then we come on hot dishes. That buffet is already set. It's served in the restaurant, in the Queen restaurant. So mulina ne local food or mulina zino na local food? Yes. Like matoke, peanuts, pumpkin, yam, gonja. As you hear the word buffet, everything you choose and you eat until
to get tired that now. Nina gwe nnengedde oli nga alina obuntu bwakola buchobo bwakola buli awo. That's barbecue goat. Muchomo. Yes, sir. Muchomo gwa mbuzi. Yes, sir. Okay, have a good day. Thank you. Thank you so much. Thank you so much. My Mutwal is here for hey. It's been a long day. Wow. Put bones here. This is the side plate. After removing bones, you put them here. Okay, thank you guys. This is wow. So gwali nga tonajja kunikani kufuna kyakulya. Sorry. Hey, my brother. You are in the car enjoying the fish? Why do you hide like this, my brother? I don't hide. But now, you know this in the can normally provides nice fish. But now, when you are coming from the can, you call me. Bro. Please, kindly. I can't. When you're already on your way, please, you call me, we come and we enjoy this fish. Bro. I think let the wait also try to... Yeah, you should... Please. Brenda, I think you... come and bring me another order. Get for me one whole fish. I think, which type of fish is it? I think this is wet fish. Eh? This is way to fish. Yeah, please. Let me have it with chips, kindly, Brenda. This has been really... Man, the other day I ate whole fish here at the can. When I reached home, I didn't even eat anything. It took me 3 days. When I have not even eaten. 3 days? 3 days! I just take only water. I tell you, Nikan has come, my brother. Nikan has come. And then it is killing other places. Other places are not the working. service is very Other nice. places are not working. Just look at the chips. Yes. I bring you wet. Yeah, I need just on the wet. Because the way the vegetables, the way they are, and even when you look at the way they have put the kachumbari, because even I'm seeing even the lemon here, I think these guys are just cutting the weight. Yeah? No. You can even see the customer care. Wow, thank you so much for the customer care. This is nice. Yeah. Wow. Thank you. This is really nice. Thank you. Please, you follow up with my order. Because really, wow. Okay. Thank you so much, guys, for watching the channel. My name is Maurice Jordan Kawesa. I'm still at Nikano Hotel. Let me first enjoy my meal with my brother. We've made an order for him. So let us just first enjoy the meal. Thank you so much. Until we meet next time. I love you so much, guys. Kati buno oba zino bazita gazebo. Gazebo bazikozesa bubanga busisira kati mwami Nikani yasalawo kubeera nga bunabukolanga obusisira. Naye bazikozesa zino gazebo okubeera nga mukolera mu meetings nga temuzagadde kubeera mu nyumba munda oba mu building nga mwagala kufuna mwagala kola meeting zammwe nenga bumufuna ne ka fresh air. So zezo gazebo nyonjo nnyo zilekera ddala bulungi. Ngenda kwongera okuzibalagako gazebo zino nga bwe zifaanana mu video egenda okuddako. Yes, I think you can see the cleanliness ne chorus twamuyiye twaterezeza chorus twayiye mulala kati awo waggulu ka view oba olaba Nikani yonna. Maurice Jordan Kawesa kwe tuli tobeera nga ate ovaako ku Maurice Jordan Media. Anyway, eno yemu kubala za Nikano Resort Hotel ateze tulinawo nenga ebintu nga bwokirabaawo nti omwenge nagwo gwalaisi buli kika kya mwenge tukirina ate ku bbeeyi etali ya waggulu kubanga mwami Nikani yasalawo nagamba nti no nze ndiwo kusavinga buli muntu buli category ya muntu so tawanika oba Nikani tetuwanika bintu byaffe bbeeyi yaffe ebeera wansi. Ye lwaki njogera nnyo katulabe omu ku bar attendant abeere nga ate atubuulira oba oliawo biki ebbaala eno byesinga ku bbaala endala kakati na akateba akokolaba mwetutula ate nga ajjukira onywa nga bwolaba kyekiba bro gyebaleko kale Nikani gamba ki eri bulungi Nikani eri bulungi amanyi bakutanisa amanya bamuta Ben Matogo. Ben Matogo. Daily Muzimu. Ngabi akabbi. Jerengesa Omubala.
Omukulu matobota omubala gw'engabi agwegabi nenga kyekiriwa bibitambula bitono mpola omuntu ngeno bba yannikani olowooza ki bba yannikani kyesinga ku bbaasi endala kyanjawulo kyekiri ku nikani basically ekyenjawulo kyenyinza okwongerako ekirala ekiriwo service yaffe yanjawulo because our service personnel is very skilled. They know what they do. So if somebody waja in, of course is going to get the best of service from our service personnel. Yeah, and then getting the best of the drinks. For example, Musaidia cocktails, because as I Zenganze, I'm certified in making those. So I'm going to find it material quality. Cocktail weekly. Also, we'll book one. No. Cocktail. Cocktail one for Nikan. Baleeta mukozi ebintu bamuteeka mu akola cocktails. Wow. Springs na mwina zo kwejalabya ki? Si kwejalabya basically. Naye nga brand Nikan yo nga yo, it's a big brand. So tujja omuntu wajanga zelaba mupira lemise Madrid ezanya Arsenal. Sobola okulabira ku screen eri wali ayagala ogwa Barcelona ezanya Dortmund. Sobola okulabira ku screen eyokubiri. Then ayagala ogwa Bayern abasobola okulabira Uganda ngesamba Brazil waliwe Brazil esamba Rwanda waliwe bano ne bano bagamba tenadede. Thank you so much bro. I wish you the best. Everybody chapa katoyongere ate tulenga tonyongere kubalaka ko bintu ebiri mu Nikani abantu Morris Jordan Kawesa straight out you as we are still doing so twagala tulabeko ko alanise omukulu ono njagala tumu boy akabuzi ng'okwokya bulungi Mutawana ugamba oti mukulu bakuyita mwami ani mwami Beni ondi wala kansembere wano mwami Beni kati wano nkuyina mwami Beni CEO Lwaki bakuta CEO? Alright, tulinayo obuntu bwaffe magezi. Nayo busubwa mu. Yoli CEO. Embuzi etambula etya? Embuzi tugitunda emitwalo ebiri. Oliko ettooke nga bw'oliraba. Oliko akamonde. Kafumba bwetuti. Ne kachumbari saladi. Naku mitwalo ebiri. Naye akabuzi kamalayo ebyaddala. Abakalyako bamanyi batasoma baffe. Tuludde nabo ebbanga ddene. Naye nga kakamalayo. Ku Nikani wano maze ebbanga ki? Emyaka 7. Emyaka 7? Waloga? Sikuloga byenkola bye binkuumidde wano. Waka wange yankuumidde wano. Abantu bali ku mirimu emyezi 3 myezi 2 ne babagoba. Waka gwe nnina muyitirivu kabuzi kano. Okay. Mukulu Ben. Ekyanjawulo ki ekyo kiri ku kabuzi ko koyo kyako kubanga ne ku kubo waliwo embuzi. Nsobola oguleyo ku kubo. Nsobola oguleyo ku street. Gwe kyanjawulo kyo kyogamba nti nno yo ku street soko gireke ka jangu oli ya Ben. Ekyenjawulo ekyange kyeyina enyama yange nina test yange kuize okukubo ne boogera n'ogezesa. Test yange yawuka kuzaabala ne boba okaliddeko kawula ekyokubiri akanyama akange ndisa n'abamalivu kaba kakunuuna bunuuni. Teweetaaga ate kusika nkukola okubemuna kaba kali soft nga bw'okiwulira. Ekyenjawulo. Kale, thank you so much guys. Ate ekyenjawulo era kyenyinza poza okwongerako ku ekyo olunaku lubeera lwa Sunday wano wabeerawo live band. So embuzi eyo etambula nnyo ne live band wano ekabeera olunaku lw'Esaani nga bwe nabagambye wano ate nga live band eyo ebeera ya bwereere. Live band entry free. So n'ekyo buli wa Sunday wano wabeerawo live band ate nga buli wa Sunday era live band lweriwo tuleetayo omuyimbi omunene buli wa Sunday tuleetayo omuyimbi omunene omu which ewedde
twabaddewo ne Stasha Mayanja. Sunday eno eyencha tugenda kuletayo omunene ne Sunday dako tugenda kuleta ne Bebe Cool naye twamaze okumubukinga agenda kubira nga ajja okukola live band wano. So nolwekyo janku ni Kan Hotel buli lwa Sunday tubeerawo ne live band abanene n'ababaawo. Thank you so much. Katugenda tetulambuleko ku bintu ebirala tupa eno wano wetuli ono mukulu kamboti yebaleko kati eno wetuli eno ye kids park abato webazanyira weda ndi eri mu room nziyambaga mantini wano wali twina kids park. So ogoyinza obula kubera mu hotel oli mu room yo oyina byokola omwami wo oba mukola ki. So omwana osobola kumusindika eno nabeera nga ate azanya nga akola byakola. Oba ne wali waggulu waliwo swimming pool osobola okubira nga oli mu kuwuga naye ng'omwana we yayagala kubeera eno ng'ali mu park. Buyinza okuba olwe Sunday nga gweze mu live band oyagala kubeera nga oli mu band naye ng'omwana wo naye yagala anyumirwe. So omwana yo omuleeta eno n'abeera ng'asigadde eno gwe ng'oli eri nga naawe okola bibyo. Wano ni Kan Hotel nga bwe nakugambye kasita ogiyingira buli kimu obeera okifunira ddala obutereevu bwakyo. Buli kimu oba okifuna mu butereevu bwakyo. So I think you're clear guys. Buli kimu ndowooza kiri bulungi kati abaana ndowooza mbalaba. Hello. Alright, ate katwambuke ku swimming pool ate yo tulabe bwefaanana physical tugirabeko tugikwatiko tugambe nti yes no swimming pool katugende tumale ate okugirabako nayo tulabe butya bwefaanana. So banange ni Kan yes bweti bwefaanana eno swimming pool yaffe buyonjo kyekisooka. Tuba busy buli lunaku bwe tuti tuba busy buli lunaku kati gwali yatanajja ku Kan gwe wekka atannamanya bulungi ki oba birungi ki ebiri ku Kan Resort Hotel wano erweza katale nakugamba kumpi nnyo naye nga bwe tulibeera ndowooza abakulu obalaba abakulu bali eri ate Miss Annette so indeed name is Annette agenda kubeera nga tulambuzaako ku room ezimu eziri ku Kan Hotel Kan Resort Hotel. Kan Resort Hotel ekola etya? Hotel erina services nyingi eziwerako nga bwe tuli wano tulina accommodation mwetuwaniriza abagenyi baffe buli kika kya room tulina king tulina queen tulina executive. Muna king? Yes. Ne queen? Ne queen. Bali wanti queen abera ne king. Of course, ne waliwo oli ayinza okujja n'agamba ayagala kuba queen to feel that. Ayagala kuba queen? Yeah. Tuzina. Kati kitegeezana ngina n'esula mu king. Kolomba king. Of course. Wabinje tugenderako amenities zaffe ddala zibanga ddala obeera mulaba ddala you are really king. Okay. Yeah. Last but not least, least but not last. Kitufu chechi. Anyway, Kan Hotel ekizimbe ekyo kyolaba mwe muli conference halls ezisobola okubeera nga zokyupayinga abantu abitirivu ddala. So muyinza okuba nga muli team ya mupiira nga katugeze team ya mupiira nga mwasuze ku Kan wano musobola okuteesezaawo ebintu byammwe. Katugeze FUFA eyagala kuteesa FUFA musobola mwenna tusobola accommodatinga team ya FUFA yonna tusobola ojja accommodatinga. Bw'oba oyina mukolo oyina mbaga toyagala gubeere bweru oyagala gubeere indo tusobola wano kukutuuzaawo bulungi nnyo kuba rooms zaffe zino zituuliza ddala abantu bayitirivu ate nga ka AC kalungi mwekali. So nokyo jangu ku Kan Hotel ng'omanyi nti no ne wifi nayo kweri luyingira ku Kan wifi ebeera connected ku simu yo nobeera nga ate ogikozesa ddala bulungi nnyo ka AC mwekali. So nokyo ne bw'oba nga muli church ng'olina church ng'oyagala kubeera nga obuulira njiri wano tusobola obbaaniriza era mutuula ne mujjaawo ne bwe mba muli basiraamu nga mwagala tuggyemu obutebe tuteekewo carpets ne carpets tuzirina ennungi ennyo. So nolwekyo nammwe abasiraamu tubaaniriza mwenna buli ddiini buli ggwanga kwano ku Kan tubaaniriza. Nolwekyo mujje oba jangu ku Kan Hotel, the only place to be. We are waiting for you and love you and I'm waiting for you. We are waiting for you. Owedda njogera ku live band nga tomanyi kyentegeeza kakati sooka okirabe. Boss naye abyekwatiddemu saawula embaga kona ati laba kye bayita band bagita Rotima band every Sunday ku Kan Resort Hotel.
Okay, the band, we are ready. All right, ladies and gentlemen, with all due respect, we're going to count from 1 to 50, and I will count 1 as you raise the 10, 20, 30, 40, and 50. Happy birthday to you.